Buterevu nkwaniriza nnyo nyini ddala muna Uganda atugoberera atulaba kusinzira yona gy'osinzira okubanga otwegaseko n'ekiramusa kisinga okwagaliza emirembe mu linnya lya Mukama Katonda omusaasizi w'ekisa ekingi njija gy'oli muna Uganda olunaku olwaleero ku nsonga ezitukwatako ffenna nga abantu abawamu. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira. Ebigenda mu maaso manyi tubigoberera bulungi. Nkoze okuweereza kuno presentation eno oba program oba akatambi kano ngesigadde ennaku 19 twetabe mu kulonda okugana okukyusa ebyafaayo bya Uganda ffenna. Ndi mu kibiina kya National Unity Platform n'ekisinde kya People Power ekigenda okujja mu bukulembeze 2021 nga tuyise mu kalulu akategekeddwa nga 14 ffenna ketulindiridde n'essanyu eringi wakati mu kufaayo wakati mu bunkenke obw'ekika ekyawaggulu obutabangawo mu byafaayo bya Uganda. Tulina omukisa ffe nti ffe tundu kwabo abagenda okuleeta enkyukakyuka mu Uganda yaffe. Tulina omukisa okwenyigira mu nkyukakyuka zino. Tulina omukisa n'akadde akaagaagavu okujjukiza bannaffe mu nnaku zino 11 ezisigaddeyo okukola kye tuteekedde okulabika nga tukola ku lw'okukyusa Uganda yaffe. Nga bwe mbadde mujja mugoberera okuweereza kwange ne videos ne lives embadde nzija nkola, twasalawo nti obudde buno tubwemalire ku nsonga ezolekedde Uganda yaffe naddala okutuuka nga ennaku z'omwezi 14 tukole civic education, tukole sensitization okujjukiza bannayuganda biki bye tusobola okulabika nga tukola. Tuli mu studio za Nice Radio era nga tujjukiza buli omu baako gwoweereza obubaka buno. Nziramu okubajjukiza ku nsonga ya bodycam oba video camera ziri ezikwata okubeebaza mwenna abalina contribution abalina support gye mukoze okulaba nga tutuukiriza kino. Mbajjukiza nti gavumenti yategeeza nti bajja kukkiriza abamawulire paka nga 31 Desemba. Oluvannyuma lwa 31 Desemba tebagenda kukkiriza munnamawulire kusaka mawulire gakwata ku byakulonda okujjako ng'alina ebbaluwa emuweereddwa gavumenti nga bayita mu kakiiko akayitibwa Uganda Media Council. Kino nno ojjukizibwe kiruubiriddwamu kulemesa abasaka amawulire ku Kyagulanyi. Gavumenti esobola okukola kyonna kye baagala okukola nga ensi temanyi, kamera nga zivuddewo. Baagala okujjako social media nga bw'obadde ojja okiraba. Yensonga lwaki twasaba tugamba tufune plan endala eri practical eya body camera yetusobola okwambala gye tusooka okuteeka abantu. Tubeebaza mwenna abalina support gye mukoze bassebo ne banyabo okutuukiriza kino ekirooto kyaffe ekyokufuna body cameras. Era nziramu bajjukiza nti kamera zino ezimu twazifunye, ezimu zaatuuse, yadde of course tukyetaagira ddala endala okulaba nga tuziteeka ku bantu ne mu bifo eby'enjawulo ebyenkizo nga twolekedde akalulu. Body cameras zino tezigenda kukoma bukomi kutuyamba mu kiseera kya kunoonya kalulu. Zigenda na kutuyamba ku lunaku mulindwa nga 14 abantu baffe bazambale mu bifo poliisi n'amagye n'aba gavumenti gye batagenda kukkiriza w'amawulire kukwata kifaananyi. Omuntu waffe ajja okuba nga tamanyiddwa okujjako ffe nga ffe tumumanyi ajja kuba ne body camera eno nga ajambala oba n'agiteeka abantu bonna ng'esobola otuwa ebifaananyi butereevu gwali yonna yonna gy'oli n'obeera ng'ekifaananyi okifuna in real time. So omulimu guno gukyagenda mu maaso era bannaffe abaziweereza mwebale nnyo n'abataweereza nga musobodde okugaba kampe y'ekikumi, kampe y'ebibiri, kampe y'ataano, kyonna ky'osobodde bannaffe tubeebaza. Baga nti obudde bukwata nnyo nga bunaatera okukya. Wanti tusaana kulagaya, tusaana kwongeramu maanyi okutuukiriza kino. Kuba ffenna twakkiriza nti ye pulaani endala egenda okutuyamba okusigala nga buli kimu tukifuna. Teeberezaamu ng'olina gy'oli tuli mu kunoonya kalulu, olina gy'oli ku lunaku lw'okulonda naye ng'ebifaananyi tosobola bifuna. Ng'abaana babagyeeko amasimu, poliisi ekutta abantu, ensi egenda kuba mu kizikiza. Ate bano abasajja kye baagala tebaagala obeere ng'ofuna information ku ebyo ebigenda mu maaso. So yensonga lwaki twetaaga body cameras zino era bannaffe ze twafunyeeko tuli mu kutraininga abantu engeri y'okuzikozesaamu bannaffe mu ngeri y'ekyama. Tojja kutegeera ani anaaba ayambadde body camera si yewa bulijjo gojja okulowooza nti usual suspect. Tulina ttiimu yaffe be tugenda okuba nga tukolagana nabo. Tukyetaagira ddala endala. Basobola okwogerako nange Kazibwe Bashir Mbaziira ku namba y'essimu kuba bukubi eya WhatsApp. Not musanvu. Rather tokuba ku ya WhatsApp okujja ng'okoze WhatsApp call. For obvious reasons, don't call on this number directly. Kozesa kuba WhatsApp call oba weereza message twogere. Note musanvu 82 5 28 63. Note musanvu 82 5 28 63. 0782 502863 eri ojja kuweegera nange Kazibwe Bashir Mbaziira butereevu. Body cameras tuzeetaaga n'okusinga bwe gwali gubadde. Mu kuweereza okwasembayo nabategeeza
boba wagoberera bulungi nabategeeza omulimu gwe tulina ku nsonga y'okukuuma akalulu kano naye mbatemera mu figures, facts and figures, omuwendo ogw'ebifo ebikulu byonna nga tulina okubeerayo n'amaaso gaffe, byonna nga tulina okubeerayo n'obwongo bwaffe, byonna nga tulina okubeerayo presence yaffe nga tulina okubeerayo okusobola okukuuma akalulu ka President Kyagulanyi. Bino byonna yesinze neesimbye okukiikirira abantu b'e Kawempe South. Era bonna bakkiriza nti Kazibwe gomba kafaddako. Naye ekyo si kyekikulu. Ekisinga okubeera ekikulu kwe kusekiwalinga, kwe kufuna obuwagizi n'obuwanguzi buno netubunyweza nga 14 obwa President Kyagulanyi Ssentamu. Nsiba nti bagamba tekikola makulu ombaka yenna alina kadi ya NUP oba kansala oba MP oba meeyo obaani okuyitamu n'owangula ng'ogenda kukolera mu system yemu ebaddewo. Ekyo tekikola makulu. Olutalo lwaffe lwe tulina lwa kukyusa bukulembeze kuva waggulu. Kyova olaba bino byengenda okutemeratemeramu twetaaga okubanga gye tuli. Nakugamba tulina districts 146, tulina counties 312, tulina constituencies 353 constituencies. Nti Kawempe South, nti Lubaga North, nti Makindye East, nti Jinja Municipality, Jinja East constituencies. Tulina municipal towns ne gawolaba ne municipalities, town councils 2,184. Tulina parishes emiruka 1,595. Eno yonna ku lunaku lw'okulonda tulina okubanga tusimbyeyo amakanda. Tulina ebyalo 7,626 ebyalo. Tulina polling stations basebo ne banyabo 3,344 ebifo ebironderwamu. It's a huge task gwe tusobola okukola. Mulimu munene gwenjagadde mu nnaku zino nga twolekedde akalulu, gwenjagadde nze naawe Munnayuganda tugabane ku butabo tugenda okunyweza akalulu kaffe. Polling stations ziri 3,444. Twatunulamu ne tubalaba ne tugaa nti ekitone nnyo ku buli kifo ekironderwamu, ekitone nnyo, because we don't have resources. Twetaaga abantu babiri okuuma akalulu ka President waffe Kyagulanyi. Ekitone nnyo ku buli polling station ogenda okubalabalamu nga be bantu 6,886. Abantu 6,886 be beetaagibwa. Abantu bano nakugamba bye beetaaga okwa-identifying okubazuula nti ye gundi. Beetaaga okuba informed nga batendekeddwa omulimu gw'okukuuma akalulu. Beetaaga okuba nga bali trusted. Beetaaga okuba nga okubajja gye babeera okutuuka we bagenda okukumira akalulu. Facilitation efaanaganako bwetyo. Abantu bano 6,886 beetaaga lanchi lwakiri oba ekyokunywa we banaabeera. Facilitation ow'ekikula bwe kityo. Bino kuba bye bitera okubakema. N'omutera ku polling station oli najja n'amuleetera ekyemisana n'avaawo n'ateebereramu n'adduka ne bamuwa 2,000 ne bamuwa 5,000 n'ava ku kyamuleese. Buno bwe bumu kubadde obuzibu obwaba opposition candidates mu biseera n'okulonda okuzze kubeerawo nga bagamba tubalonze naye temukuumye kalulu. We are not going to suffer the same issues ng'ezibaddewo Babege. Obuzibu buno twabutegeranga NUP y'ensonga lwaki tuvaayo okutegeeza obwetaavu obuliwo okulaba nga tuzibikira emiwaatwa omulabe mwayinza okuyita okubba akalulu k'Abannayuganda. Bano abantu 6,886 weebali. Era nja kuwa amawulire ebimu nja kuba mbikubulira ebirala nga sibikubulira for obvious reasons, security n'ebirala ebiringa ebigwa mu kkoyo, but just know that abantu bano tubalina era enteekateeka zikolebwa okulaba nga batendekebwa ku kiki balina okulabika nga bakola. Ensonga ya facilitation ebeera nkulu nnyo okuyamba ku baana bano abagenda otuyirawo mubiri ku lunaku ennaku z'omwezi nga 14 January okujomera ku mulamwa. Afunye atya ekyokulya, afunye atya amazzi ku lunaku olwo, atambudde atya okuva gy'asula okutuuka wagenda okukuumira akalulu ka President Kyagulanyi. Bino bye bizibu ebibaddewo mu bululu obuwedde ng'abantu bagamba twalonze naye akalulu tebaakakuumye. Ge magezi ge tusala, ye sensitization gyenkola, y'ensonga lwaki ng'atambuza VDN etuuke ku bantu bangi nnyo buli omu abeere ng'ategeera omulimo nze naawe n'oli gwayolekedde. Support yo ekola kinene. Support ne bwebeera nga yakusaanya VDN ojja kuba okoze omulimu gw'amaanyi.
nga gwo mulimo gosobola okukola kusharinga video eno kugiteeka mu inbox y'omuntu aberenga azukuse aberenga ali much aware aberenga ali informed. Information is power. Okumanya mangi nnyo ku mulembe gwaffe guno gwe tuteekedde okulabika nga tunyweza. Now ku nsonga y'emu eno njagala bayitiramuko ku makubo ge tugenda okuziba era ge tuzudde abantu bano mwe babbira akalulu. yogerako nange ku note 782 5 28 63 0782 5 28 63 namba eyo yange eri ku WhatsApp. Osobola okwogerako nange ku nsonga y'okutambuza enteekateeka eno nga bw'ogiwulira 0782 502863. Gana amakubo bwe tugayitamu ne tuziba emyaga emiwaatwa gino ne tuteeka abantu baffe abalina body cameras mu bimu ku bino ebifo naddala betunire nti they are hot spots. Tubula bwe twaleta ensonga ya body camera twakugamba si yakukola ku misolo ebyakunoonya kalulu kokka n'okukakuuma wekiggwera ebifaananyi weebiri omwana akuteka video naye nga akakwata tebamulaba asobola okusala amagezi gonna ne tubanga tuzoominga butereevu ebifaananyi ebyo ne tubiweereza eri ensi yonna ne bategeera akavuyo akakoleddwa ekabaale. Because ebyo bifo tulina obuwagizi abasajja bajja kwagala okutuzoganya okubbirayo akalulu kaffe nga bwe bayagala okukolera ebintu ebirala wonna naye tusobola okubaako engeri gye tuzikiza mbino. Osobola okubaako kyokola. Tolowooza nti kyolina kitono nnyo kasita obeera n'omwoyo ogwo, the spirit, the mind n'ebirowoozo n'obeera ng'obitaddeyo. Nagamba byonna bye tukola tubikola nga biva mu birowoozo ne tubyatula n'ennimi zaffe tuba tubyogedde ne tubikola n'emikono gyaffe ne bifuuka empisa ne bifuuka ebyafaayo. Twetaaga okuteekawo legacy nti bano abalina amagye abalina emmundu abalina buli kimu beerabidde nti balina ebisinga okubeera ebikulu bye batalina. Tebalina kusaasira kwa Katonda, tebalina bantu, basigaza kutiisatiisa bantu ffe bannayuganda. But we are not going to be cowed down. Nobody is going to threaten us to hide under our bedrooms. No, tekigenda kubeerawo. Abantu bagumu naye mu kuguma naffe tulina okuba nga ate twenywezezza. Si kugamba tuli bagumu naye nga tosobola na kuweereza bifaananyi bino nga bwe tugamba ensonga ya body camera kiba kikulu nnyo. Bwe tugamba abaana abagenda okukuuma akalulu kaffe kikulu nnyo. Bwe twogera bagenda kutuukayo bati it's very important because this is where it all happens. Efforts zaffe zonna ze tuzimbye essubi ly'abannayuganda lyonna lye tulina kwolwo olunaku lwekiggwa lunaku lukulu nnyo mu byafaayo bya Uganda okuyingira nsi ensuubize. Twetegese how is the end going to be. Bagamba obwato bufa magoba ku nkomerero. Enkomerero ya kino eryetya gye tulina okulabika nga tweteekateeka. Now mukwano gwange atugoberera government mu nkola ze babeeramu okubba akalulu bakabba mu mitendera esatu. Emitendera esatu era gye ntemyetemye wano obulungi gye njagala nga waneko naawe otegeere how we must be prepared. Egimu ku mitendera 1 ogusooka pre-voting times nga okulonda tekunnabaawo. It's a mind game, kazanyo ka bwongo. 1 nga bafulumya opinion polls ezitalina mulamwa ne bagamba gundi alina kino gundi alina kino. Mind game babeera batandise okuyingira mu bwongo bw'abantu bakulage nti gwe tolina buwanguzi yadde ground ekulaga kino naye babifulumye bakulage nti kyekyo. Mind game. Opinion polls zirina kye zikola okukyusa ebirowoozo by'abantu. Kati kyenva nkulaga nti opinion poll nga bw'oziraba tozigenderako, gwe gendera ku ground kyeri. Intimidation, okutiisatiisa abantu, kakodyo kakubba abantu mu kulonda n'okuba mu kifaananyi gaffe tulina amaanyi ffe twalwana tujja kutta abaana bammwe chest thumping. Byonna babikola in the run up to the polls nga akalulu tekannabaawo to prepare the mind nti munnange era bano be balina buli kimu. Military presence, okuyungula abawanvu n'abampi mu layini ey'amagye bakikozesa okutiisatiisa abantu. Militia groups, okutondawo obubondobondo obubinja bw'abayaaye abakambwe. Outfits ezo ezibeerawo zisandika okukola effujjo ku bantu nga n'okulonda tekunnabaawo. Abantu bati baga leka olaba kiri bwe kiti ng'okulonda tekunnabaawo olunaku lw'okulonda. Leka maama nze ngende mu kyalo sirina gasobola kibuga. Kutiisa bantu.
biased media campaign emikutu gy'amawulire egirina kyekubiira against a leading opposition candidate. Eno nayo structure ebeera ekoleddwa obukeeka okuteeka abantu mu ebirowoozo mu mitwe gy'abantu nti temugenda kuwangula, sayidi eno yawangudde. Arrest of prominent individuals, okuggalira abantu ab'amaanyi. Basobola okukwata ba candidate, basobola okukwata opinion leaders, basobola okukwata abalwanirira abantu. Mwalabye ekyabaddewo ku muganda waffe Nicholas Opio. Bino byonna babikola ng'akolokana atera okubeerawo okuteeka emitima gy'abantu gibe nga gyeraliikira nga bagaba naye tukoze tutya. Tolaba gundi bamukutte, leka munnange ffe tuli nkoko njeru. Tugende ku lunaku olw'okulonda lwennyini. Wano we wali waaka. Wetwetaaga vigilance, nkulaze ekisooka ng'okulonda tekunaabawo bye bakola olunaku lw'okulonda. Okutuusa ekikeereza ebikozesebwa mu kifo we balondera. Liba kkubo lya kubba kalulu. Yandigenze okulonda ogenda okulaba saa 6 tonnalaba boxing akakanzireyo waka baga nti abituuse ku saa 8 ganza ani agenda mu line eyo kambiveeko akalulu bakabbi. Kuba gwe ayagala okulonda ayagala nkyukakyuka amaanyi gakuweddemu. Change of voter allocation, ogenda okutuuka woolondera nga baga nti gwe abadde alondera mu Mugowa kati olondera Nakamiro naye nga okitegedde ku lunaku olwo. That's why mugende muteeke namba zammwe ku website ya Electoral Commission. Genda oteekewo ojja kukebera osangewo wolina okuteeka namba otegeere wa woolondera. Kikulu nnyo kikole before olunaku lw'okulonda muganda wange. Uganda eyengedde enkyukakyuka ejja. Tetwagala otuuka wali woolondera nga bagamba ennyo teririiko. Ogenda okuzuula ng'ozudde ssaawa 11 ng'olondera mu kitundu kirala nga kibaakola mu 1980 obote nga bba akalulu. Ku lunaku lw'okulonda bayiwa amagye. Bwe nkugamba amagye ne banaagayiwa saagala oti am preparing your mind. Bye bajja okukola weetegeke obwongo bubeere nga busava okwaniriza embeera okuba Kazibwe akikugambye amazima geego. Bajja kuyiwa amagye mu bitundu eby'enjawulo olina kunywera. Okujja amanya g'abalonzi mu nkalala ezironderwako ogenda okukebera nga erinnya eryo teririiko. Totale. Ku lunaku lw'okulonda olwekyo bayita multiple voting. Omuntu omu n'alonda omulundi ogusukka mugumu. Wano body camera weekolera. Vigilance y'abaana bano benkugamba munnange beteekeddwa okuba nabo weekolera. Omuntu yazze n'alonda. Yamwetegereza. Ate ayiseewo saa 2 ate akomyewo. Bw'aba yamwetegereza, bw'aba yamaakinze nti ono yalonze, tosobola kuddamu kulonda. Kale avudde ku polling station eno agenze ku polling station endala. Ayagala kulondereyo. Kimanyi nti babasiigako bino bi-ink. Weetegereza omuntu oyo. Tayinza kubanga yalonze ne kubanga opapa tokifuddeeko, omuntu aliwo oli ne ink ne wajja naye ayinza obutamufaako n'agaaja ng'olonde nga takebedde nti oba yalonze. Ballot staffing. Okusonsekamu obululu. Mutuuse mulondera ne ogenda wali abayuza abakunyulamu obupapula ne bakuba obululu bonna n'otiikinga n'omala n'obusonseka mu box n'osonsekamu kyeta ballot staffing. Ekyo abaana baffe amagye gaffe ag'okuttaka abaana bagenda okukuuma akalulu kyenkugamba twetaaga okubanga tubasomesezza tubamotivatinze to be alert okubanga bali bulindala nga bali steady okuuma akalulu ka President Kyagulanyi. Okuuma akalulu ka President Kyagulanyi nekisinga okubeera ekikulu okuuma essuubi ly'Abannayuganda mu kalulu kano. Bano abaana tubeetaaga, abaana tubalina. Abaana beetaaga okuyambibwako mu nteekateeka ezifaanaganako bwe zityo. Twogera ku mitwalo 68,688 people. Ekitone nnyo bye twetaaga. Waliwo angambye nti ayagala kuyambako ku baana abo. Yes, osobola okuvaayo n'oga nti njagala kuyambako mfacilitatingeko ku baana nti muba identifyinze because abaana gye bali tuba identifyinze. Support gy'oweereza okuyamba okulabirira abaana bano abagenda okukuuma akalulu nkulu nnyo. Munnange weebale message yo ngirabye. Yogerako nange onsabye namba y'essimu. Yogerako nange. Because we are in the middle of this. Tuli wakati wakyo tosobola kukiddukamu. Oba odduse ku Uganda. Wano abasajja we batutegedde bamanyi tebalina buwagizi bategedde wano. Ansabye namba y'essimu note 782 5 28 63. Ojja kwogera nange Kazibwe Bashir Mbaziira. Note 782 5 28 63. Note 782 5 28 63. Era guno mulimo gwe tukola
munaku zino eziddako muyinza obutatulaba na president Kyagulanyi ffe abamu be mumanyi n'abalala be mutamanyi. President ngali mukunoonya akalulu gwaffe gwakugenda mu bitundu birala president gye yava okunoonya akalulu tumobilizinge tusinkana abantu bano abagenda okukuuma akalulu ka president. Tukigenda kukola makulu Kazibwe ngondaba ndi ku campaign trail n'abalala fena n'engeri gye tuvudde ate tumaze okukuŋŋaanya abantu balina obuwagizi bwaffe akalulu kaffe bakayira. They need to be organized kyekitutwala yeeyo. Tutendeka abantu bano tubasomese tubabulire ekyokukola tubabe facilitation waabwe ku lunaku olwo, of course through their coordinators, ku lunaku olwo babeere nga bali steady and ready to protect the vote of the president Kyagulanyi, to protect the future, to protect the good times of our Uganda, our nation, our motherland. Note 782 5 28 63 0782 502863. Mukuweereza okuddako nja balaga butya bwe tugenda okukola ku nteekateeka eno ku ssaawa y'okulangirira akalulu kiki ekibaawo. Mukuweereza kwange okunaddako goberera obutambi buno nkulaze kye bakola ballot staffing mu kulonda, nkulaze kye bakola ng'okulonda tekunabaawo. Kati ssaawa y'okulangirira akalulu programu yange enaddako egenda kuba ekulaga ssaawa y'okulangirira akalulu bakola ki. Sawa y'okulangirira akalulu ffe tuteekeddwa kukola ki. Sawa y'okulangirira akalulu twetegese tutya. Sawa y'oluvannyuma lw'okulangirira akalulu ki ekiddako. Programu enaabeddako inshallah Katonda nga tuwadde obulamu n'obusobozi egenda kuba ekwata ku ekyo. Yogerako nange ku namba ya WhatsApp eri 0782 5 28 63. Tambuza vidiyo eno, tambuza obubaka buno bubuulire munno. 0782 5 28 63. Tujja kwatongera kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga nyingi nnyo. Enamba eri ku WhatsApp togikubako, eri ku WhatsApp 0782 50 2863. Tujja kubanga tuwuliziganya naye oluweereza oluddako lindirira ngenda kulaga akalulu mu ssaawa y'okalangirira. Bode kamera ze tukugamba wano wezirina okuviirayo ne ziyiwawo omubiri ku buli polling station w'olondedde mu bifo byetulowooza nti nno byankizo babiyita hotspots. Tugenda kukola tutya. Ebimu tujja kuba tubibabuulira, ebirala tetujja kubibabuulira for security reasons. Naffe tulina okwebeereramu. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira kwagaliza kwa bulungi. Of course yogerako nange ku 0782 5 28 63. Akuume.